ebikumi n'ebikumi by'abakatuliki bikungaanidde ku ekereziya e Mayuge bwe babadde bajjukira omujulizi waabwe Matiya Lumumba Kalembwa eyattibwa olw'okukkiriza kwe ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokutaano omwaka 1886. Abakristu bano bavudde mu mawanga ag'enjawulo okuli Kenya, Tanzania wamu n'ensi endala ezirinaanye eggwanga Uganda. Mu kwogerako naffe akulira ebyempuliziganya Father Godfrey Kibumba ategeezezza nga buli mwaka bwe bakuŋŋaana okujjukira omujulizi ono awamu n'okwongera okunyweza okukkiriza kwabwe. Twena nga abakristu tukubirizibwa buli kaseera okubona nga twegaayo ku lwa Katonda ku lwa Yesu Kristo musengo waife olumbe gye tubanga tubaamu enungi n'embi nga tusigala nga tukagabira musengo waife Yesu Kristo n'amazima ate n'obwetoowaze okubona nti betubitamu bye tubitamu yonna oba nungi oba mbi tusigala nga tuva kukkiriza kwaife. Bw'abadde abuulira ekigambo kya Katonda, Bishop Martin Wamika akubiriza abaami okuwa bakyala baabwe ebitiibwa awamu n'obutawasawasa basobole okwewala entalo eziva ku ekyo. It's okay to have 2-3 women. We are human beings. But also if you want to be a bit more happy, if you are with your 2 women here, when you go this way, this one says he pulls this way. When you go this way, the other is pulling the other way. Maybe if you had one, you can just go wherever. You can even dance kweraga. Mu bubaka obutikiddwa Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga abadde omugenyi omukulu President Museveni asuubiza okukulaakulanya ebyobulambuzi by'abakatuliki nga wanokoleddeyo ekyokulabirako eky'omwaka oguwedde gavumenti bwe yateeka ensimbi mu kulamaga okwo abalamuyisa yabategeeza nti gavumenti ejja kwongera okutumbula obulambuzi obugemagana n'eddiini. Kyova omwaka oguweire Papa Francis bwe yayiga gavumenti yasobola okutola ssente yata w'abakatuliki yata ewa Protestanti yata n'eddiini ew'abasiraamu okutumbula embeera ey'obulambuzi obugemagana n'eddiini. Oluvannyuma abakatuliki balabiddwako nga bassa n'amazzi g'omukisa okuva mu luzzi oluli ku ekereziya. Newankubadde Busoga ekola buli ekisoboka okulaba ng'ekulaakulanya ebyobulambuzi byayo, bano bakyasanga okusoomoozebwa olw'enguudo embi awamu n'ebbula ly'ensimbi. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.